Kansuubire nti naawe oyize olwaleero bw'obanga obadde okuuma abaana bw'oba obadde ng'otwala abaana ew'omuntu kiki olina okusooka okumanya era biki by'olina osooka okugoberera weewale akabi akasobola okuva mu ebyo by'oba okoze n'obudde na buli kimu. Si Kristo eyo ate akaseera kano katugendeko mu kitundu kyaffe eky'abantu abanoonya abaabwe. Amannya gange bampita Stella Kagoya. Ndi Musoga by tribe. Nzize nga noonya muka mwanyinaze n'omwana. Nalina mwanyinaze gwenzirako ng'amannya ge bamuyita Maxi wange. Saabiri yali munamagi. Ne bamudipostinga eyo embalala n'awasa omukyala. Omukyala oyo yali munankolenga w'ebikungiri. N'azaala omwana ne bazaalamu omwana omu bwe nabasanga naye nga ngenza okubalaba era yono omuwala ono gye mulaba ne bavaayo ne baba transfer ne badda eno ne babeera eno ate oluvannyuma ne babawa transfer mwanyinaze ne bamutwala ekolomojo eyo mwambushi kati mwanyinaze eyo gye yafiira kati nandekera omukazi n'abaana babiri omulenzi addako onoono naye omukazi n'agenda n'emutwala eyo ku bizinga agira asuubulira eyo ebyennyanja nga bwabireeta Masese ku mwalo mu myaka gy'ekinaana eyo 83 awo 84 omukazi yabula n'omwana omuto ng'ayavula bamuyita Saamu idiira omwana ng'ayavula wali mu mwaka nga gumu omukazi n'agenda naye nandekera ono nga wa myaka ng'ebiri omukazi n'atubulako amannya ge baali bamuyita Fortunate Busingye naye bagamba nti yali asubula ebyennyanja ng'abireeta e Masese ku mwalo ekijja baba alina waali bambi aveeyo ajje omwana wa munoonya yono mwana mbanja maama we kuba nze nali manya ebiwango ebimufaako naye nange mukazi mu kugenda saamanya naye waba alina waali ajje atulabeko batukubira amasimu tulabe waali nesaamu oyo omwana gwe yagenda naye ng'ayavula kati oli musajja mukulu Samwidiira oli Musoga mama wo baba yakugambako nti oli Musoga yevaayo gye tukunoonya ojje tukulabe yebyo ebyange mbadde nabyo noonya mukazi wange oba yafa abamumanyiiko batubuulire tumanye. Noonya mama wange bamuyita Fortunate Busingye njagala omulabako village developer district Kamuli ndiko abaana 5 munoonya ne mwanyinaze gwe yagenda naye bamuyita Samwidiiro ajje mulabeko kuba mwetaaga. Amannya gange nze Nanyanzi Irene nviridde Busaabala Road ndi mwana nzaalwa y'ekyotera ku Betelehemu noonya omwana wange Nalukwago Sumayiyah nga Yamuteeka Ggaba nga wakavaawo ku chekepu ng'onaatera otuuka ku poliisi ewa nazaala wange yali akolera mu Owino mu ngoye. Amannya ge nali sigamanyi naye nga namukwasa taata we nga ye Sentongo Isma ne mulamu wange Namazzi. Omwana oyo namuwaayo nga wa mwaka gumu n'emyezi 8 nenzirayo omwana nga wa myaka 6. Mwana ne mubuuza omumanyi n'angamba sikumanyi ne mugamba taata we yagamba maama we yalaga wa taata we ye n'angamba nti taata yangamba maama wange yafa yali abeera Masaka ne mugamba yenze maama wo lwakuba mbadde siriiwo ne nkwata ssente ze namuwa kati nali nva ewaabwe bwe nti ne nsisinkana kitaawe taata we n'angamba nti bwe gusembye okuddamu laba omwana ono toliddamu laba mwana ono ate toliddamu kuzaala. Ne mugamba kasita kirungi omwana wange mulabyeko ng'awezezza emyaka 6 n'angamba toliddamu kuzaala ate gwe gusembye olaba omwana ono. Ne nkwata ekkubo ne ngenda n'enzirayo gye nali nkolera nagenda okudda Ggaba omwana we Yamuteeka nga waakyuka nga bwe mumanyi ekibuga bwe kikyuka nga waakyuka
we nabuuzaako ku bantu abamu ne baŋŋamba kirabika batundawo kuba nze we nali mmanyi nalabawo nga waliwo ngeri ya kalina nga bamenya amayumba agaliwo ne bazimbawo kalina. Nengezaako tambula Ggaba mpaka yeri yonna ku nnyanja nga nnoonya omwana n'ambula. Kwe kusalawo ne nzija ku Bukedde. Amannya bamuyita Nalukwago Sumayiyah. Taata we nga ye Isma Sentongo yalinga avuga takisi waggulu wa paaka empya naye nga simanyi takisi zizaawa zaavuga naye nga musajja mulemamu okugulu atambuza akaggo ka kyuma. Andaba ng'amanyi omwana oyo kati emyaka gy'alimu ali myaka nga 14 kuba namuzaala nkyali muto namuzaala nyina emyaka 17 kati waali awezezza emyaka nga 14 naye andabira ku mwana oyo oba yenna amumanyi omwana nga bamuyita Nalukwago Sumayiyah. Nze maama we kyali mulamu taata we bye yamulimbanga nti nafa gye ndi nkyali mulamu. Bw'aba yamukweka anyambe nkomyewo omwana wange gwe nnina omu mu nsi sirina mwana mulala yenna. Era Nalukwago obanga gy'oli n'ekitaawo nkimanya ajja kundaba kuba nkimanyi mukyali balamu. Njagala ojje onnoonye. Bw'aba asobodde ajje ku Bukedde wano oba ankubire ku ssimu yange Nalukwago yonna gy'oli. Bw'oba osobodde ng'ondabye oba ng'aliwo omuntu agambye nti maama we yaze nga akunoonya obukojjaabo gye buli bakojjaabo gye bali bajjajjaabo gye bali bakwetaaga. Amannya agange nze Kizito Robert. Nviiridde mbuya mu ggombolola y'e Nakawa nga nnoonya kitange omwami Seggane. Omwami Seggane wakoleranga mu bitundu by'e Nakawa nga ovuga special hire mu myaka egy'ensanvu awo nga mu 2 nga mpaka mu 8 eyo. Wakolanga n'abataka muzeeyi kasozi awo e Nakawa n'okolako n'omugenzi muzeeyi kasasi yakanikanga emmotoka awo e Nakawa. Era wagulangako n'amafuta awo kaseera awo owa mwami Nasibu Mukasa okuliraana mwami Miwando omugenzi kati. Mwavugiranga awo ku kikubo ekidde Naggulu special hire mu myaka awo egy'ensanvu nga mu 2 mu 3 paka mu 8. Wanzaala mu bitundu eby'e Nakawa nabeeranga mu gizagiza embuye eyo. Maama wange yayitibwanga omugenzi Kebikoomi Alice. Omukyalo oyo yafa twabeeranga mbuya. We yafa tetuddanga mu kukola ki kulabangako naye olutalo luno ndowooza olwaleeta mwami Museveni mu bukulembeze bwe bwakubuza. Nze mutabani wo ow'embuya kinnawattaka Kizito Robert gye ndi maze ebbanga ddene nga nkunyoonya sikulaba. Nawulirako nti waliwo abantu bange abajja nga bannyonya. Naye mu kitundu kye bajjamu eky'embuya awo twavaawo okukola ate ne tweyongerayo mu mbuya awo walala wansi ekinnawattaka. Naye nze mutabani wo gye ndi era nkwetaagira ddala. Kyensaba basenga oba gye muli mwenna baganda bange mwenna abampulira. Nze Kizito Robert nnoonya ekika kyange era njagala mujje mu nsange wano mwogere n'omukyala Nakaccwa owa Bukedde TV 1. Tawa zino mbeera mbuya kinnawattaka. Mpulira wali ozaalibwa Mitiyana era gy'obeera. Naye nga okasawa zino ovuga mmotoka osomba nti bitundu by'embalala eyo. Seggane oba gy'oli jangu nze mutabani omukyaliyo mukadde wange yafa dda. Amannya gange nze Kalyesuubula Simon nga nviiridde Gaya za zone B. Nzize ku Bukedde TV nga nnoonya taata waffe eyabula okuva mu maka ge Nalumuye Jomayi. Yabula olunaku lwali lwa Sande okusinziira ku muto wange bye yantegeeze yali abeera naye nti yavaawo olunaku olwo lwe Sande ng'agenze ku church. Naye bamulindira okudda tebaamulabako. Bwe bantegeeza nga wayiseewo ennaku ntono nnyo netandika omunoonya ne ngendako ku poliisi y'e Nalumuye ne mpaayo statement
ne bansuubiza okumunoonya naye naddayo nga nabo tebalina kye bafunye kyonna ne tutandika okunoonya ogendako ebutabika nga tulowooza nti oba yagwa eddalu nga bamukwata ne bamutwala ebutabika ne tunoonyako ebutabika nga taliyo ne tunoonyako mu bifo ebyenjawulo gye baali batugambye kubanga batugamba nti bamulabako enamasuba kikajjo zooni naye yonna tetwasobola mulaba kati kigenze myaka 5 n'okusoba nga taata tumunoonya tetumulabako kyenvudde nsalawo okujja ku Bukedde okumunoonya nga nsaba abalabi ba Bukedde TV bonna eyamulabako yonna ng'alina gyali ajje ku Bukedde TV abategeeze oba si ekyo naawe taata bw'obanga gy'oli ng'ondaba nkusaba ojje gayaaza zooni B maka gange mbeera omanyiwo bulungi ojje tukwetaaga tukunoonya tukwagala okomewo abaana bonna bakunoonya naye nga tetukulabako taata. Tweyanzege kinoomu wateekawo embeera ey'enjawulo okulanga programu yaffe TAASA AMAKAAGO egenda maaso. Njagala nkusibulire wano naye nga nsuubira nti yes oyizeemu. Programu eno tugireeta newankubadde emboozi eno esobola okuba nga teguddeko ggwe naye ate osobola okuba ng'oyigiramu weewale okukola ensobi ezisobola otukaabya zisobola okuleeta abaagalwa baffe abaleeta essuubi abaleeta essanyu mu bulamu bwaffe okuba nga ate batubulako. Mbadde Nakaccwa Rehema lwaki tosula bulungi naye mu byonna byokola twewale nnyo okuleetawo embeera ereeta obutabanko kubanga obutabanko bukosa nnyo bamaama bataata ate butuuka ku bato kiba kibi nnyo nnyonyini ddala. Mbadde Nakaccwa Rehema, assalamu alaikum, beera bulungi, bye bye.